Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba mutya bannaye, nsaba nnyammu ntambulize vidiyo eno. Ntandika bwe nti omuntu yenna eyakoze akafaananyi kano eno osaana kutwalibwa mu court martial. Omuntu yenna yakutte ekifaananyi kya SG n'okwata engato za SG n'oziniisa mu ntebe z'abasajja ze baakoze okukyaza SG gy'atazze, osaana kutwalibwa mu court martial kubanga otyobodde eddembe lya NBS. Omukutu ogumanyikibwa ng'ogwa NBS gwateekawo kaweefube waagwo ow'okukola debates z'abakulembeze, era bazze nga bakola debates ez'enjawulo, wabula kye tunotisinze nga ffe abantu abakulembeze okuva mu kibiina ekisinga okuba vibrant, ekibiina ekisinga okuba ne vibe ekya National Unity Platform, basazeewo okwesamba debates za NBS. Mu kusooka baayita ab'ennansana akatebe akalina otuulamu Zambale Blasio Mukasa eyaliko ku NBS kaali kakalu. Ne bayita abakyala abava mu disitulikiti y'e Masaka, bassebo ne bannyabo. Omukyala akutte ebbendera ya National Unity Platform mu Masaka District City teyalabikako, era naye akatebe kaali kakalu, baateekawo nkoofiira. Now, twobadde tuli awo ne bayita abeesimbyewo ku kifo kya Nnyendo Mukungwe e Masaka City, bassebo ne bannyabo, Javiira Sebina owa NUP naye teyalabika, era n'akola ne post n'agamba invitation nagifunye naye sigenda sobola kujja, sisobola tuula ku TV n'abasajja abeenoonyeza ebyabwe ng'ategeeza Mpuuga, era debate eyo yaliko Masayasi Mpuuga yekka. Kati baayise ssaabawandiisi w'ekibiina, omu ku basajja betusuubira betumanyi abagezi, ng'ezo debates wezimuteekamu akuttiramu akatebe nako kaali kakalu, waliwo kakoofiira. Abaana bagenze okulaba nga NBS yeetaaga justice ne batuuzaawo ne bayimirizaawo SG eyakoze akafaananyi kano eno, osaana kirabo, teweetaaga genda mu court martial. Abasinga beebuuza lwaki National Unity Platform yeesambye debates zino. Muwanga Kivumbi bwe yali ku mukutu ogwa Sanyuka ng'akyazibwa, baamubuuza ekibuuzo kino n'agamba no, that is not a party decision. Party tennatuulako kulagira nti temugeza ne mugenda ku NBS. This is rather a personal decision. Abamu bayinza okuba n'ensonga zaabwe ziri personal nga balina bye bataagala kuwa amasannyalaze, because David Lubongo yawaatula ne Luzzi. Lubongo yaba awadde Luzzi amasannyalaze, mukikirize mukigaane. This is a Harvard graduate, an Oxford graduate. Omutuuze ne Luzzi yasomera Emitiyana, Ennamukozi. Omutuuze ne Luzzi omufere, omusibi wa kapapula. Omusajja ayina masters mu Harvard, ayina masters mu Oxford. Omutuuze ne Luzzi omusibi wa kapapula. Kuno kwabadde ng'okutyoboola, kwabadde ng'okuweebuula. Kyekyo NUP kye yabagamba nti ffe tetuli ba bulijjo. Kati wano nzikiriza newe bayita debate y'aba presidential candidate, omukulembeze waffe tasobola linnyayo because tebali mu bino byakwemulisa tutamaguza muyita political bullying. Now, abaana abasinga baleese ekiteeso ng'ovudde ku kifaananyi kye bakoze kino ekya Secretary General. Bagamba zero debates za NBS bazivugira ku kibiina kya National Unity Platform. Ensonga lwaki nti owa NUP waatalabika kikola nnyo amawulire.
era babadde bagezaako moving a narrative ba propagandists aba government mbu NUP terina bakulembeze bambala batya debates kati bo bagamba it is okay musegaze debates zammwe tetugenda kujja ffe katunoonya akalulu kaffe tunaakwataganira mu parliament the National Assembly Center. Mu mbeera y'emu abaana ne bava ne bagamba bannaaye mutukanda debate naye lwaki temugendako mu bitundu ebirala lwaki muleeta bantu muleeta bifo byokka ebiriko aba NUP abaana ne banokolayo ekifo kimu ekimanyikibwa nga Adjumani West constituency bagaye bane mutuleeteko ku babaka abeesimbyewo mu Adjumani West constituency batuteesezeeko tuwulirizemu mu biteeso byabwe ne ngamba yibaani abeesimbyewo mu Adjumani waliyo wa NUP nga teriyo wa NUP mu Adjumani ogenda onoonyereza nga bassebo ne bannyabo mu Adjumani waliyo omukulu amanyikibwa nga Tandrampasi Patrick ng'ali ku kisumuluzo kya FDC MP Adjumani West constituency nga kuliko ne munnamagye General Moses Ali abadde mu kifo ekyo emyaka gye simanyi bagambye abasajja omusajja alina experience naye mumuleeteko ateese tumanye nti yes abakulembeze bambala na buli kati abaana balinda kimu kulaba posta ya NBS nga mubagenda otuteesa tonight tuyina mu Adjumani West constituency MP contestants okuli Patrick okuli ne General Moses Ali kyetulinda kyokka kyokka naye nga baba NUP according to the deputy president agamba it is a personal decision omuntu obutagenda ku debate it is not mandatory it is not what kola nkiyite nti manyi n'oluzungu lumanyi okumbonyaabonya si kyateeka tewali teeka lyaweebwa electoral commission nti omukulembeze yeesimbyewo alina okugenda mu debate no kino NUP teyakakitandika yakitandika ku by-elections eyali ekawempe NBS mugenfu na mbu yali eyagala nnyo debate eyo eba egikondaktinga ku kitebe kyabwe NUP debate yagikolera ku kitebe ekavule annaye simalina kumanya nze naye nga bano abaana balina engeri gye bavugamu ekintu aba National Unity Platform nga kigenda kulumya abantu omutwe n'emitima akategedde tambuza vidiyo bampita simple